nti ekimu ku biyinza okubanga byassa mangu omusajja ono yali ewakasiita mukulu Everest Kayondo biteeka okubanga mwalimu okulemera ku nsonga z'abasuubuzi. Era bw'obanga ogoberedde bulungi nnyo COVID oyo eyatta abantu abasinga abo abafa mu biseera ebyo, waliwo okuba nti okunoonyereza kwe Uganda naddala nga Museveni akyali president waliwo ekukoma. Waliwo abataafa COVID. Waliwo abataafa COVID, waliwo bebatwala olw'empaka nga bagamba nti olina COVID. Uganda Eyenkya. Ojjukira Haji Ashraf bwe yakugamba nti nno ayagala babongereko emisolo banyiige. Yes sebo. Bwe banaazuukuka ne bamanya nti nno bo nga bannabyabusuubuzi gwe mutima gwa Uganda kuba omusolo gusinga obungi guva mu basuubuzi. Ne bagamba nti enough is enough. Nkukakasa wallahi billahi tallahi. Ebintu bikyuka. Naye bwe banaabeera mu mbeera ya ani akulembeddemu nti Matovu ajje mutereereza obulamu. Just one phone call okuva president ne bagikubira akulembedde abasuubuzi. Kuba bakulembedde bali bameka abali kakiiko bali bameka nti bali 8. Okay. Bali 8 te ona ina bintu byenkanawa nti ayina container ku URA mujivuge mujiteeke ku store ye. Ate oli ayinayo ki? Ayinayo container 2 muzivuge muziteeke ku store ye. Oli ayinayo ki? URA don't look there. Okay? Ne ba buli omu gwe bavugidde container ye ne bagiteeka ku store ye. Yes. Ne bamuweereza milioni za Uganda 12. Bwe bamala ne babaga nti mugenda mu meeting president n'abagamba we are going to work on your issues. You go back, talk to your people, bakakane baddeyo bakole ensonga zammwe tugenda kuzikolako. Okitegeera? Yes. Nekitwala emyaka emirala 2. Uganda Eyenkya. Abasuubuzi singa babadde ddala kye baliko bakitegeeza nga bakitegeera nga nga bono ga byeba kayanira ddala babitegeera nga tebaagala just kweyisaako bweyisa. Bandi badde bawa omanyi ssente mmeka gavumenti zeefiirwa nga abasuubuzi bamaze wiiki emu nga bagaddewo. 1 week. Mpitirivu sebo musolo ogwo muyitirivu ssente mpitirivu ze bafiirwa. Kati bagalewo okumala omwezi mulamba nga URA bagenda okukiriyalinga ebintu teri agenda kukiriyalinga. Nga bano ga backlog yonna gye babadde balina bagikiriyalinga eggwewo bagende nti tetulina kye tukola ki tetuyingiza. Okimanyi nti abasuubuzi si bamaduuka bokka. Ne bano abatambuza abantu nabo baba balina okwekalakaasa. For a meaningful kwekalakaasa. Yes. Nga amafuta abatunda amafuta tebayingiza. Okitegeera? Abatunda spare tebayingiza. Okitegeera? Nkukakasa ne baggalawo kye bayita business okumala omwezi gumu. Nga bwe bazigalawo okumala omwaka mulamba ne batafa. Ne baddamu ne baggalawo okumala omwezi gumu. Ensonga zaabwe zisobola okukolebwako ate ne babeera nga bali wamu. Naye kati ekisooka Museveni ayagala nnyo okukola kwabo b'oyinza oga nti abafuuse eddoboozi ly'abalala. Uganda Eyenkya. Nze nali mmanyi nti Besigye alina petrol station y'emu. Naye lumu nali n'afande Kulaije n'aŋŋamba Besigye aweza petrol station 11 n'azimbalira. And that was 2011. Yakubalira. Kulaije aveeyo agambe nti Matovu byogera olimba. Eyensambya ate endala. Nvaako. Naawe. Uganda Eyenkya. Besigye bw'abanga teyazze ku disorganizing opposition. Yes. Basobola okukikola. Naye bw'aba yazze nga bono gamba nti Musenga vuddemu ngazzeemu agenda kujja ajja kuswala atajja kuswala bubi. Nkubuulira ajja kujja ajja kuswala atajja kuswala bubi. Naye nga ate kiri kye nkugambye kye kisinga obulungi nti if he concentrates in the west gy'ayogerera olukiga oba olunyankole kuba olunyankole n'olukiga tezeeri wala nnyo
ne bamutegeera. Then in these areas nga bono gati mu Buganda najja just behind someone nga no bugamba nti kati nga Kyagulanyi bwabanga agenze mu East nabera behind Besigye kitegeeragana nga tiyetagaje kusimbawo omuntu. Uganda Eyenkya. Nze mbadde nsaba amaanyi ga Dr. Kizza Besigye gonna n'obusobozi bwe bwonna ne resources ze zonna z'alina aziteeke mu West. Uganda Eyenkya. Do you hold that Museveni ebyo byayagala akola ebintu bibatame mulabe nti tebikyalina mugaso. Kati ogenda ne weebuuza nsomesa omwana asomera ki? Kubanga abaana bali mu bonna basome naye omwana asobola okumala P7 n'omugamba mpandiikira ebbaluwa. You write a letter to your dad nga tasobola kuwandiika. He cannot write, he cannot express himself. Omwana naave Makerere n'omugamba mpandiikira CV ng'osaba omulimu nga kyasobola okuwandikako ekinene linnya lye na address waggulu. I greet you in the name of the Almighty Father, the Son and the Holy Spirit. Oba okitegeera nga tasobola formally kuwandiika kye bayita letter esaba omulimu naye nga abadde Makerere nga tasobola kuwandiika kye bayita CV ava Makerere. Uganda Eyenkya. Labira ku kya muganda waffe Mathias Mpuuga olunaku olwaleero. Yes. Mbuulirayo institution yonna eyinza omuwa obwa vice chancellor okujja okutikkira oba okujja okufuuka oba kitongole kye kiyinza omuwa obwa chairman board of governors with that kind of history. I will tell you none. His legacy is tainted now. Kugamba kiwandiise omukululo gwe mu bwa honorable guzze gukubwa kugamba emiliyoni 5 ze yatwala reducing his legacy to a nobody person. Nasigala nga bono gamba kali bambi oyo yaliko ow'ekitiibwa. Yes. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde okukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Oyagala motoka ekujja ku kisanga ovudde bunaayira oba oyagala ekutwala ng'oli ku bwangu bwa kukwata flight yo, abapangula Tours and Travel Company be banno ddala abasobola okukulamuza ebifo eby'obulambuzi, tourism sites munda mu ggwanga Uganda ssaako ne mu mawanga ga East Africa amalala. Balina emmotoka eza self drive wamu n'ezo nga bakwerako badriver abakugu ate abatendeka obulungi okukutwala ku ngendo empanvu oba family tour. Olina omuntu ogweyagala okuddusa mu ddwaliro mu bwangu oba weetaaga bakutaasa ng'emmotoka ekufuddeko ku kkubo, abapangula Tours and Travel weebali okukuyamba. Naawe oyagala reservation ya hotel ng'ova bunaayira, beekwate bakubire ku noti 759 293 noti 19 oba noti 778 293 noti 19. Obulamu bukwanguyire. Nze Hajja Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga muluyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo 2 nga omutali comments.
n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simogere Ashraf Kindo. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Abali ku mukutu gwa Uganda Eyenkya tubaniriza nnyo amakya olweggulo akawungezaako olwaleero kisinzira wa owuliriza podcast ey'olwaleero. Nze muzzukulu wa Gamo nga Moses Wamala era mbeebaza okubeera nga mugoberera omukutu ne musaayo obudde bwammwe ne musaayo data saako n'obuwabuzi. Comment oba feedback eyo tuinstiringa okwongera okugenda mu maaso okubeera nga tubaweereza mu mazima ate era n'obwesimbu. Omukutu guno gwa Uganda Eyenkya gukyanywedde mu mikutu emirala kendo olw'ensonga tubaweereza ebyo ebintu ebyenjawulo ebibakwatako ate era ebitali mu kukyamuukirade okubuguumirira. Twogera n'ebintu abalala bye batya okwogera amazima gali agatali mu bukuusa agatali mu kubuzaabuza agatali mu bulimba yadde. Abalala babitwala nga okuvoola okuvuma n'okola kutya naye we speak truth to power. We don't hesitate speaking truth to power. So twogera ddala ensonga ezennyini zetukkiriza nti eggwanga Uganda kwe lirina okutambulira saako n'okugamba abo abakozi b'ebiva ebituufu n'okubaasanguza n'okuboogerako abakozesa obubi woofiisi z'Abannayuganda abakozesa obubi ensimbi y'omuwi w'omusolo n'okunyigirizibwa okugenda mu maaso mu ggwanga Uganda, the impunity, injustices ku mukutu guno gwonna consistently ndowooza emyaka gyonna tuzze tubikola ate era nzikiriza y'ensonga lwaki munyumirwa era mwagala omukutu guno temuguvaako. Twagattako okubasomesa n'okubayigiriza wamu n'okubawabula mu nsonga ezitali zimu naye ate sifa abasembeyo ddala okubeera nga tutegeera era ne reactions ezimu zirabya ddala nga mutuwabula saako no correcting olumu awamu bwe tuba tuvuddeko because we're human as well. Era we welcome all the reactions and comments. Ate era nembeebaza nti ku mukutu guno we discuss issues respectfully era we disagree respectfully. Naku zino kizimya okulaba abawemula n'abavuma ku mukutu ogwange oba ogwa Uganda Eyenkya. I do really appreciate. Let's promote a healthy debate. Era tukomyewo nate ne podcast zaffe ne mutabani wa Mbegalozi Smartov Junior ali mu ggwanga erya Canada. Tugenda kwogera ku nsonga ezitali zimu ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, ebyobufuzi, ebyenfuna, kwegamba programu ebeera kasavu kanyama kamuwe omukusasooka balamuseeko buterevu tugende mu maaso mu programu ey'olwaleero. Sebo tukwaniriza nnyo ku mukutu, nsaba olamuse ku batuwuliriza tugende mu maaso sebo. Mukama mulungi agulumizibwe emirembe n'emirembe. Mbeebaza mwenna abatugoberera yonna gye musinziira okutuwuliriza yonna gye musinziira. Mukama abampeere nnyo 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 omukisa w'amaanyi wa buyinza wa kisa atusobozesa okubanga tuwuliziganya. Nze mutani wa Mbega era nga njagala okusooka okwebaza. Omanyi kibi nnyo omuntu okubanga olina ky'olina ate ky'olina n'ogaana okukigabana n'abalala. Yes. Omuntu bw'abanga alina kye bayita amagezi naye amagezi ye n'ageesigaliza yekka kiba kibi nnyo muganda wange Wamala. Yes sir.
naye buli wobeera nga amagezi ago g'olina osobodde okugagabanyaako n'abantu abalala nabo ne baganyulwa ku magezi ago, ate ekyo nakyo kiba kyamaanyi nnyo eri abantu abalala. Nja kwongera okwebaza mukulu Haji oba yafuuka Alhaji Ashraf Semwogerere. Yes sir. Omanyi waliwo abantu abagamba nti ndi munnakatemba seyingiza mu byabufuzi. Ebyobufuzi byawula mu bantu. Artist is the best politician. Nti asobola okuleeta piece ya production esobola okubeeramu obubaka obutereeza abo abali mu bukulembeze obulungi oba obubi, yes, okuganyula abantu abo be bakulembera. Omuntu nga akimanyi nti asobola okuvayo n'awandiika omuzannyo n'agustaginga naye n'asigala ku mulamwa nti ekituufu kiba kituufu n'ekikyamu kiba kikyamu. Ye John Segawa wamwogeddeko mu programu gye twakoze gye buvuddeko awo. Yes sebo. John Segawa oba Alex Mukulu, abo abasajja tebekkiriranya. Bujjayo pieces za Alex Mukulu zonna ze yazzenga akola nawulidde alina Romeo and Juliet. Gwagenda okustaginga mu National Theatre. Naye bw'otunuulira 30 years of Banana ojja kulaba alina omuzannyo gwe yakolanga agenda ajjako Museveni ebyo byonna bye wandibadde oyita bye yajjiramu bye yajja alina nga bonoga nti yali alina amaaso natuuka ekiseera amaaso ne gaziba n'agamuggyako, yali alina amatu natuuka ekiseera amatu ne gaziba. Oba I think ndoza yinza okubeera yali 30 years of Banana. Naye emizannyo gyegyo yali expensive nnyo by that time nali sobola ku affording agenda kugiraba, ate nga tagaba tiketi za bwereere. Omanyi ffe aba artist twagala nnyo ogenda okulaba ebyobwereere. Yeah, true. Nti awo Alex kyali wange nja kuyingirira bwereere. Sewa Alex Mukulu geno olaba nti asobola okuzannya n'amala emyaka 12 oba 15 nga tali ku stage, but when he comes back oyinza okulooza nti abadde active. I respect him for that. So nja kwebaza nnyo omukulu Ashraf Semwogerere olw'okusigala nga ekituufu akiraba nga kituufu n'asigala nga akitambulirako, n'ekikyamu n'ayogera nti kikyamu, era abantu baba kyogeddeko baba yina okukola ekintu kimu kyokka kutereeza. So si kuddaawo kwekkiriranya. Yes sir. Mu bufu bwe bumu nja kwebaza bannaffe abatugoberera ku mukutu gwa Uganda Eyenkya, naddala abawaayo obudde ne basoma oba ne bawuliriza ne basobola n'otuwa ne comments. Mulimu abantu babiri benjagala okulondobayo mu programu gye twakoze. Omu yabadde atujjukiza nti eggwanga lye twayogerako si Swaziland eriri eryetoolodde South Africa, wabula it is Lesotho. Lesotho ya Lesotho oba Lesotho. Omwami oyo yeeyita champion oba Chanjo 4549. Yes. Webali nnyo webali ddala. Omulala yandibadde avuma buvumi, naye ono yavuddeyo n'alungamya naga nti eggwanga lye baliyita Lesotho eryetooloddwa South Africa nga lyetongodde. Bwe nabadde njogera ku kya Buganda okwetongola esigale nga Uganda eri yokka ne Buganda esigale ng'eri yokka. Then omulala bamuyita Null_bank ye yagambye nti nkola research naye sinnakola research emala ku bya Paulo eyali Saulo n'afuuka Paulo. Yes. Nangamba nti mukama wange Paulo teyasisinkanako Yesu oba Yezu. Mbu yagenda okujja nga Yesu yagenda dda nga yafa dda. Oyo ngenda muddamu bwenti abikule Bible yagende mu Acts of the Apostles
oba ebikolwa by'abatume omutwe ogw'omwenda ngenda musomerawo ate n'okusomerawo abantu abalala. Kansome mu y'Oluganda bw'aba ayagala ajja kusoma ey'Oluzungu kuba Oluganda ndutegeera nnyo okusinga Oluzungu wadde ndi mu nsi y'Abazungu. Okay. Kakati Sawulo bwe yali ng'akyaweerera okutta abayigirizwa ba Mukama b'Omukama n'agenda eri Ssaabakabona n'amusaba ebbaluwa emuwa obuyinza okugenda mu makuŋŋaaniro ag'e Damasiko akwate abasajja n'abakazi abatambulira mu kkubo lya Omukama abaleete e Yerusaalemu basibibwe. Oluzungu n'agamba nti then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found anywhere of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Okategedde awo? Yes. Kakati wano wasinga obukulu bwetugenda. Awo bwe yali ng'anaatera okutuuka e Damasiko, amangu ago okwakaayakana okwava mu ggulu ne kumwetooloola, n'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limugamba nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? Saakugambye yali ayigganya Yesu Kristo. Yes. Kakati wuuna amugambye nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? Sebolooza yali ayigganya ani ono Sawulo? Saali Yesu Mayigo yali ayigganya. Mama wo gyali? So gyali. Naye bw'aba gyali omundabira omukubiranga ku simu n'omugawala omukwano gwe bamuyita Matovu Junior, nkola naye program yange nti nno nkwebaza okunzaala. Obubaka njebutusa sebo. Yali ayogera ne Yesu Kristo oba Yesu Kristo. Yes sebo. Sawulo n'agamba nti, gwani Mukama wange? Oli n'amuddamu nti, nze Yesu gw'oyigganya. Naye golokoka oyingire mu kibuga eyo gy'onootegeerezebwa ky'onookola. Yes. Oba kategedde ako? As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly light shone around him from heaven. Then he fell on the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he trembled and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. Size kusomesa njiri olunaku olwaleero naye nzize okujjukiza oba okutangaaza mukwano gwange oli nyinza okutamatama mu bigambo ebisinga obungi naye sobola kutamatamira mu kigambo kya Mukama wange Yesu Kristo. Mu Bayibuli sisobola kukola ki? Kumisfayalinga. Bayibuli eno nagisoma okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero omulungi ogutali gumu. Era kizibu okuginnambira mu kyovula nti n'abalokole bonna be nali nga nsinkana mu programs ze nakolanga baasanganga obuzibu nange nga buli wayagala okunnimba ng'akyusa akanyiriri nga mmugirayo olunyiriri olulala olulimbulula ekyo ky'abaalimbya. Programu yo ne Pastor Kigana ne Pastor Yiga yannyumira nnyo. Yali programu ya mwaka. Yali programu ya mwaka.
Saya kugamba program gye naliko ku Dembe FM Bujinga alyoka alisa abantu bi empitambi nga kiki anti yali agamba nti yetasobola kunywa mwenge olw'ensonga nti omwenge guli Yesu Kristo gwe yakola okuleka nga akomyewo n'addamu n'agukola sobola okunywa gwokka naye guno ogw'abantu gwe bakamula mu simaamu ki ne mubuuza nti tolinaayo olunyiriri lw'omanyi mu Bayibuli nga abayigiriza ba Yesu oba ba Yesu nga bagamba ku Timothy namugamba Timoteo onywangako ku kenge ku lw'olubuto lwo era mukama waffe Yesu Kristo n'avaayo n'ayogera n'agamba nti omuntu kyalya oba kyanywa si kyekimwonoona wabula ekimufulumamu awo yakikubirawo nti abantu bwe banaalya nebbi kati ng'alinga wakanya Kristo kye yali ayogera nti kyolya si kyekikwonoona wabula ekikufulumamu kuba oyinza okuba ng'olya birungi ng'onywa birungi tonywa mwenge gutamiiza naye ng'ate oli muttemu nga basobola n'okukuba amasasi 15 amasasi gonna n'ogayitamu oba okitegeera ate gw'obadde naye ye n'afa in fact n'emmotoka yadde omutto gw'emmotoka ne gutafunako yadde ekituli ky'essasi oba okitegeera naye nga tonywa mwenge kati nga tonywa mwenge naye nga ate oli mwenzi nga n'ebyawandiikibwa okontana nabyo Bayibuli ekugamba nti paka okufa lwe kuli twawukanya naye gwe n'ogamba nti omuntu n'embeera naye emyaka 10 nesobola kwegatta naye emirundi giwera 10 ng'ate naawe obadde okimanyi nti obadde omutikkiramu kale bwebwe obutuukirivu bw'abannaffe abamu abeerowooza nti nno okunywa omwenge kwonoona nnyo okusinga ebikolwa ate ebirala bye bakola abatamiivu okimanyi nti bangi nnyo abasinga abantu bano abatanywa mwenge okutegeera nzikanya naawe naye eyo programu si eyo olwaleero tuze mu programu ndala eyo mpiseeyo buyisi obadde ojjawo Bujingo simulina ku menu yange naye olinayo ku ssente omukulu akyetaaga ku ssente ezaaki just yeetagayo ku ssente eziyimirizaawo obulamu bwe n'ekkanisa yeetagayo ku ssente Bujingo tasobola kuzimbira Katonda kanisa yamugambako nti yeetaaga ekkanisa ati mwekikulu mu byayogera mu byerabira mangu ayagala okumuwa ssente amuwenze sobola muwa yeggwerinda obadoga ekine kantu kajjeo katono nnyo akantu wakalabye omukulu ya holding ebitundu 10 ku buli 10 ebya Salt Media badde nkeera bidobe n'aba programu ndala ate nga bulijjo yatugamba nti Salt ya Bujingo tumukolere programu ye tumuleme muteeka mu bino kubanga nakugamba nti banne bonna bye baali babikozesa kyejo ono yabikola times waliwo abalokole be nakugamba abasumba bemmanya balina abakyala abalala naye nga babakweka na wala waliwo omusumba omwe ali awo Kampala alina mukyala we naye bwe yafuna nga banoga nti yafunamu okubaliga kati ate omuwala gwe yabaligako yamutwala eyo Kaseese namuzimbira ennyumba namuteeka eyo namuzaalamu omwana ali eyo kwegamba nga bonogamba nti olaba mu Kereziya Katolika mubeeramu bafaatha oluusi abakola emisango ne bakugamba nti oba faatha katugeze bamukwatidde mu kikolwa n'omukazi nga bonogamba nti yaseeredde okitegeera kati faatha oyo abakristu bwe bamuloopa eri gwe wandiise parish priest basobola omukyusa ne bamugja waawo waabakoledde omusango bwe batamutwala mu kkomera balina gye babasibira nga bonoga nti babajja they withdraw them from service ne babazaayo ne babasomesa bupya abamu n'okubambula babambulira ddala okumala ebbanga then ne bamuddamu naddamu nga bonoga nti naddamu n'ayigirizibwa bupya okumala emyaka wakati w'emyaka 2 ku myaka 4 ndowooza byebyo father musala bye yali aganye nga bamugamba omutwala simanyi eggoli ne father Kibuuka obijjukira ne babigaana oba okitegeera
kati kuba bamanyi nti agenze mu komera tagenda kubeera obeerawo wali olya onywa weebaka oyinza okulaba TV oyinza okuba ku ssimu naye togenda mu misa nga bono gati ogenda ku meditating a misa kati bana abalokole obunafu bwabwe bwe balina engeri gye batalina administration oba control bw'aba akoze ekintu public n'etakimanya mangu either omuwala asobola omuweereza nga bano gamba oba Bulaaya n'abeera Bulaaya namanya nti nyinayo omukazi namuzaalamu omwana ali Bulaaya oba n'amuzimbira ennyumba ewala naawe waabadde mugenda okulaba nga yali akulembera president worship mu church taliimu nga Jeni yalagawa temune Jeni alabika oba yafuna omusajja n'afumbirwa yafuna olubuto awo kumbe olubuto lwali lwa musumba wa kanisa naye olwokuba nti tebaagala kibiina kitaataagane omusajja wa Katonda alina okusigala nga bono ga mutuukirivu mu maaso g'endiga kati amuteeka wala ebwe na mawulire ye n'abeera nga amulabirira buli mwezi amuwa ssente buli kimu akimuwa n'asigala wano ng'ali mu kibi naye ekifaananyi kye ne kisigala nga kiri intact nyina mukwano gwange yakubako Kiwedde oluyi nga Kiwedde akyali w'amaanyi omujjukira omusumba Kiwedde ng'akyali Namulanda mujjukira bulungi nyina mukwano gwange muwala kati baali baagala bino byakutambula ayagala genda Bulaaya kati munnaye bamugamba lwaki togendako ewa pastor Kiwedde yali alina ofiisi around oba Mmengo oyakoleranga counseling akati muwala oli yali alabika bulungi sijja kulimba agenda omo in fact nze yangamba nyine omusumba gye ngenda ansabireko naye teyangamba musumba ki ekitegeera kati munnaye ng'agenda wa okufuna by that time ng'okufuna appointment okulaba Kiwedde muganda wange owayo emitwalo bajali 10 nga yayokya yaliko yali wakabi nnyo nga tanafuna bizibu alina bizibu bye yafunaawo naye yali tanafuna bizibu omuwala n'afuna appointment ye n'emala akaseera n'etuuka agenda okgenda ewa munnaffe Kiwedde omuwala oli yali alabika bulungi nga bwe nkugambye ate tazaalangako oli atandika okukola ki yasooka n'awaayo ssente n'amugamba naye kati gwe nkwagadde ebiki n'amugamba nti anze nyina olugendo lwange nanga nti Mukama ngambye ogenda kufuuka mukyala wange okitegeera ebyaddala kati azze n'amugamba omusumba nzize onsabire kati omusumba bwe yajja naga Kalifu Kamira nkusabire aba amusabira bw'ati n'amukwata mu mabeere okitegeera kone mbozi omuwala yakuba Kiwedde oluyi si akayi oluyi omuwala yanyumiza n'angamba Kiwedde yangamba okubye musajja wa Katonda namugaa siriwalira muli musajja wa Katonda akwata mu mabeere namugaa gwe olabika nyina mufere nga n'ebino tebinaba kuvaayo ebyoggira kinga bono ga nti ebyamutuukako omwana n'afuluma mu counseling room n'agenda n'amukubira essimu n'amugamba simanyi awo ogenda kulaba obuzibu n'amugamba toyina Katonda gw'olina mpozi ng'olina ddogo ate tebijja kunkwata kati nkulaga nti nno nabo bakemebwa oba omukisa yali agenda gufunira mu mabeere nyina omukongo gwe nalaba ennaku ezo ku TikTok nga anuunamu simanyi anuuna kansa mu mabeere naye gwe banuuna kumpi tayambadde kati n'okuba akafaananyi n'ogamba Mukama Katonda Mukama waffe Yesu Kristo bw'atyo singa bwe yali ng'akola enjiri y'ennaku zino enjiri y'ennaku zino yeetaaga abantu kwebeereramu naye lumu omuyaaya agenda kujja mu service n'embooko wewenyule kibooko omusumba ku kituuti muli ewuunya tekawabi ekyo nzajjo kikola kuba
waliwo omuvubuka yadde ayogera naga nti okuŋŋanyiza abantu bonna tebalina mirimu abasinga obagamba ogenda vuga limozini yo bagenda giguzaaki nkugambye nga Bujingo lwe yaswalirako olumu mugondi mu service ng'abuuza abantu ebbeeyi ya soda ku Serena nga yeerabidde nti abantu baalimu temuli mu muntu yadde asobola kugenda mu Serena wadde nga banoga nti nga lwona abatagimanyi gyeri luguudo ki kweri oba okitegeera nga tebamanyi luguudo kweri naye nga oluno yali ayisaawo enjiri y'okwagala okugula emmotoka ya miliyoni ey'emitwalo 4 egya euro nga tannakuwa masasi n'agamba kyomanyi endabikayo nkulu nnyo kasoda bw'ogenda ku Serena kasente mmeka nga terina omw asobola muddamu naga kyogera temugenda ku Serena nga yeerabidde nti abantu baalina bambi aleeta omutwalo ng'ataaguletedde mu kwagala n'aleeta 2 n'aleeta 5 n'akuŋŋaanya omukulu ono ye neyegendera ku Serena n'anywayo kacaayi n'anywayo kasoda n'amanya ebbeeyi ya Serena. Mwami Matovu sikyafa ku ndiga za Uganda oba bazibbe nga tuzibuuliridde anti obuzibu obumanyi obuliwo muganda wange wamala kati tukola ebintu bino bibeera ku YouTube. Yes. Singa tubadde tulina nga radio nga bwe nalinga ku Dembe FM nandijunya abantu bangi nnyo singa nalinga ku Dembe FM olwaleero olw'ensonga waliwo omuntu nga takwatanga ku ssimu gye bayita smartphone nga bino bye twogera towulirangako enjiri ng'egamba nti towulirizanga ebibooziboozi mbu simanya omuntu atalina nnyumba apangisa atajja akugambye munno simanya lwaki ozimba Pentagoni naye nga tolina capacity esobola kumanya abantu bano abali mu congregation gyembulira ebigambo bino bameka abazimba ennyumba oba okitegeera nga oli akugambye nti oli tagulangako ku mmotoka najja n'atandika akugamba emmotoka bagikuba batya amasasi netakola bweti nga weerabidde nti waliwo abajjidde ku bodaboda waliwo abatambuza ebigere okuva eri Katooke najja awuliriza enjiri nga waliwo baleeseeko waliwo omulala nga yazze oba yajjidde ku kiroole waliwo omulala yajjidde mu takisi naye ezamulese yazifunye talina zimuzzaayo n'ekyemisana bw'anaabazzeeyo talina kyagenda kulya ate tagenda kulya kyamisana kubanga omusiibiza mu kkanisa naye bw'obanga ovuma bali abababuusa bonna obazingiramu n'obavumira wamu nti omuntu atazimbanga nnyumba ayinza atya okuddaawo ayogere ku nnyumba oba otegera kyekugamba. Mwami Matovu tugende mu programu y'olwaleero ssebo gende mu programu gondeesemu ebyo mbusimanya mbu ncontributing ntya kulwakyetaagayo ku ssente tuli mukwano gwo wakiri siziweerezamu wamala n'alya nagenda n'alya egondi wakiri empuuta wali kukabuusu. By the way muyige okwerabirira okwefaako nga temunnafa ku basumba abo awo kubawo weerekereza n'omuwa n'alya kiwaliwo omukulu yasabye just $300 buli ndigete $300 just agagula ku car Range Rover for 2024 just so bwoba olinayo ebisatu mukulu muteereko naye oyo yakusabye n'akugamba ngulira okitegeera oyo nange nsobola omuwa sente just car Range Rover like just buli omu aleete 300 buli omu kati baba abantu $300 era bw'anaaweereza ennamba y'abali mu diaspora nze nja muwa $300 ziyinza okunnema omuwa naye oli ye akusabye naga nkyetaagayo ku ssente tomuwa ate yakugambye ono anti kakati ono ye ebintu yakugambye yawula abalenzi ku basajja tewalabye kanisa
olwo agenda ku naye tusooke tuve kuba kati nawe kuba akafaananyi omusajja nga amaze okuteekawo ekkanisa bwetyo oyagala atambulire mu mmotoka efaanana etyo. Onookakasa otya nti Katonda akola ng'omusumbawo akyali mu mbeera y'emu nga mumaze okuzimba ekkanisa oyo ojja muwa. Waliwo abamugambye Mulago nga yeeyongera kujjula ng'ataaliraanye Mulago. Naye tugenda omulwadde yanoonya omusawo tanoonya balwadde. Wali oliddeyo omusawo alanga okuleka abafere. Lwaki bayita ku gundi, lwaki bayita ku kanisa ye ne bagenda e Mulago ne wetugende mu programu y'olwaleero. Wali olabyeko kalango k'e Mulago nga bagamba nti omulwadde w'omutima jangu e Mulago tulina buli kyuma eky'omulembe. Oba wali olabyeko Doctors Clinic Esseguku ng'egamba nti bannange omutwe gwe kuluma lubuto kinsimbye jangu ku Doctors Clinic Esseguku. Ne baba sumba nti beeranga anti eyo bizinensi wadde n'amalwaliro bizinensi naye bano gwe tugende mu programu ya leero. Abamu babbi si babbi, abamu bakkondo bakubi ba butayimba. Why? Retired Dr. Akubye ssebo yakomyewo n'amaanyi simanyi oba waagategedde kati kanga kuwe. Dr. Retired Akubye not retired yet or tired yet yakomyewo nankuba mpya agamba abaliwo abannabyabufuzi abaliwo bamasajinga dictator bali mu kumukwata baliisa bijanjalo mpiso n'agamba no sobola kubeera mu kusirika nga the guy is enjoying life in State House. Yakomyewo n'amaanyi n'alumbirawo era ssebo kaakati ali mu kweteekateeka kujjako n'akyemalira ebiremye aba DP, FDC n'abalala. He's back. Oh my God, tumwaniriza nnyo w'ekitiibwa Ssenyondo w'ekitiibwa eyali Kiiza kati nga yafuuka Kizza. Tumwaniriza nnyo yatugamba mu 2021 nga twetegekera kalulu ka 2021 n'agamba nti oyo yenna alowooza nti no Museveni agenda kuvaako mu kalulu abiveeko. Era nze bwe nalabye campaign ze ng'azitandikidde mu West nagambye yeebalire ddala atandikiddeeyo. In fact, so it was a good move. It is a very good move. Nze mwaniriza sobola kufaanagana n'abaana bagamba nti talina kyasobola kukola. Alina kyasobola okukola. Naye kati ebintu bibiri byasobola otukolera. Ekisooka waliwo gye bayita plan A ne plan B. Yes. Ebintu bibiri bye musaba atukolere bw'abanga ddala azze kujjako dictator. Omusajja bw'abanga w'amaanyi muganda wange Wamala. Yes. Gwe n'okwata omukono nze n'enkwata okugulu. Amuliyati n'akwata omukono omulala. Owa ANT n'akwata okugulu okulala. Yes. Aba akyayimiridde. Kiyinza okuba ekizibu. Kyandiba ekizibu. Aba akyayimiridde. Ddala ayinza okuyimirira. Kati nze nteesa bwe nti Besigye yeebale kudda, yeebale kukomawo. Okukomawo okusanyukidde. Mbadde simanyi nti nno yali yabivaamu. Bulijjo manyi nti awagira wadde nga yasirika mu 2021. Naye mbadde manyi yabivaamu. Naye engeri gy'agambye nti kati akomyewo neeyanzizza. Akole bw'ati. Okukomawo okusanyukidde. Nkwagadde nnyo. Okay. Naye with some conditions and limitations. Ekisinga okututawaanya wano mu Uganda, most especially mu biseera ebyakalulu, be babaka abava mu West. Nti bangi nnyo abajja mu parliament ng'abamu tetumanyi na gye bayise. Nze mbadde nsaba amaanyi ga Dr. Kizza Besigye gonna n'obusobozi bwe bwonna ne resources ze zonna z'alina aziteeke mu West.
mukino siri musosoze mu mawanga. Yes. Naye buli wobeera ng'oyagala okukola kye bayita okulwana oba okulumba olina kutandikira mu bantu bo abakukkiririzaamu. Twetaaga ababaka ba palamenti lukunjiri yonna. Yes. Nga bali under the people's government oba under simanyi agira mu kibiina ki bandi banga abakulu baleeta ekibiina ekirala mu maaso kaawo amaaso tugolekeze katonga tulabe kyonna kye banaaba baleese. Nze nandisabye kyonna kye banaaba baleese kyonna kye banaaba baleese bateeka amakanda mu western part of Uganda. Yes. Okitegeera tumanye nti wano wakati wano wetuli olwaleero Kyagulanyi bw'abanga aconcentrate nze wano okka wano nabuga nti mu central mu Buganda ne some parts of the east nga bano gamba mu Busoga and some parts of West Nile. Kyagulanyi tumwetaaza ababaka ba parliament 10 mu parliament eddako. Okay? Yes. That is achievable. 100. Besigye tumwetaaza ababaka ba parliament 8 bokka. Only 8. Okay? Yes. Okuva mu either mu east, that is Besigye plus Oboyo Patrick Amuriaki. FDC nga tulina ababaka 8. NUP ng'erina ababaka 10. Those are 180 MPs. Joseph Kabuleta atuletera ababaka ba parliament 10 bokka. 10, only 10. Yes. Tulina 190. DP olw'ensonga nti no Democratic Party President olwaleero ali mu NRM ngate akimanyi nti ekibiina kye kikyaliwo atuleeterawo just ababaka ba parliament 15 only 15. Okyamubalira kubaagala okuggyako omwami Museveni oyo tomunafuya yadde nga ali mu gavumenti yemu. Nzijukira bulungi nnyo Dr. Paul Kabanga Ssemwogerere yali mu gavumenti okumala emyaka 9 ogw'ekkumi neyesimba ku mukama we ate n'amuwangula naye era naddamu nabbiwa. Tukozese reality mwami Matovu omukulu ennaku zino ng'ayogeza ebirimi naye kuva dda. Nobert Mao omubalire ku struggle si kuwonoona bwonoonyi. Kale Nobert Mao bw'obanga omuggyeko DP yagwa oba weeri? Kale DP kale tugambe DP. Tugambe DP atuleetera ababaka ba parliament 15. Yes. Okitegeera? Basobola n'okukkiriziganya. Okitegeera? Nti Lutamaguzi asigale nga wa DP tasimbibwako wa NUP. It is okay. Yes. Buli wosanga wa NRM nga Central Region nga bwolaba eri mu Mityana North waliani Mityana North waliyo Kibedi. Goma nti Kibedi oyo tulina okumugyawo tuteekawo wa DP oba tuteekawo wa FDC oba tuteekawo wa NUP nti NUP erinayo ababaka 4 oba 5 tuteekawo FDC tuteekawo wa opposition yomu si kwevuganya. Buli ewali omubaka wa NRM nga opposition erina obusobozi okuwangulawo nga yeegasse yeegatte. Buli ewali omubaka wa NUP ng'akyalina embala oba ensa oba trust, public trust asigalewo. Atalina public trust banoonye. For instance oyinza okugamba nti kakati wano mu Kawempe South bagamba nti kazi wayinza obutadda FDC eyinza okweddiza ekifo ekyo nti bakiwaani ne balonda gwe baagala akikole ki akikiikirire. Okitegeera? Yes. Alliance erina okubeerawo wakati mu bibiina bino bwe baba nga baagala okuwangula President Museveni mu kalulu ka 2026 si yakwegatta kuleeta president omu avuganye Museveni kubanga already we banajja nga balese president omu ye Museveni agenda kuteekawo bwe bayita buclowni bwe obugendo mwesimbako babeerenga 15 oba 16 oba 8 oba 7 oba meka mu kusooka bonna bajje Besigye ajje oba ayagala kwesimbawo ngani ajje. Okitegeera? Mugisha muntu oba ayagala kwesimbawo ngani ajje.
oba nafunayo 2% oba umeka, it is okay ajje. Tutegeragana. Balemese Museveni okufuna 50+1 oba 51%. Tutegeragana. Nga bakozesezza kapasite yaabwe bonna. Oba kitegeera. Ne bakuuma akalulu kaabwe bulungi. Nkukakasa mugana wange wamala. Besigye teyeetaaga kusala kujja mu central government n'ayagala kuwangula central. Awo agenda kuba alwanyisa opposition. Asooke amanye nti nno Awawudde ku Museveni ababaka ba parliament 8 ekitone nnyo. Naye bwe basobola n'okuleeta 10, that is good. At the end of the day, mu opposition ogenda kusanga nga balina ababaka abasukka mu 200. Ne bwe babeera n'ababaka 200. Jukira waliwo bajja okwesimbawo nga besimbyewo ku bwa Namunigina. Yes. Okitegeera? Yes. Singa ababa besimbyewo ku bwa Namunigina bali around 25 oba 40. Nga NRM erina ababaka tugeze 2 3. Nga opposition erika ababaka 200. Tewali kisobola kuyita mu parliament. Nga opposition tekikiriza olw'ensonga nti almost half of the parliament ebeera ku ludda oluwakanya government. Oba ntegeerekeka. Nsaba oyandukule n'ekino because nze omu ku abo bannamawulire mu 2021 abawakanya bannabyabufuzi cause nagoberera nnyo infiltration. Mwai Museveni alina engeri yazannyamu ebyobufuzi. It is a good strategy. Naye bw'amanya nti kyemugenda okukola mulumbise strategy eyo. Kwanjuka no opposition yali egiresekera na ndoza ne benuma netakola ajja kumanya emukono baani atandiko bateekamu abantu ababe. For instance, just this week Robert Chagwan Center myadda ayingiza Awawudde mu bibiina ebyenjawulo NUP n'abagamba nti bwe muba muzze kukima bukimi card wano muve wano temuli wano muswadde kitegeeza naye akimanyi kuba 2021 ndozo kizigana nange NUP kakati wetuuse 2024 ng'okirabye nti mulimu aba-infiltrating abayingira ekibiina nga bali ku side eri. How can they handle that infiltration more so? Because it is a good strategy. Nange nzikanya nayo because I need change. Museveni gwe manyi gwe studies obulungi ateeka okuba yabba notices za Dr. Milton Obote. Ngera obukodyo bw'Obote bwe yali nga alina bwe yagamba nti yali alina obukodyo 10 naye yali akakozesaako 2. Yes. 98 Museveni bw'alimu bw'akozesa. Yes. Era script ya Dr. Milton Obote oba notice ono zatambuliramu. Tegeera. Yes, infiltration yeyo tesobola kubula mu bibiina. Tesobola kubula lwakuba nti ekirungi kyayo omuntu yenna abasazeewo okukola ekintu ekyo taba na garanti nti abantu bwe banaamutegeera anaasigaza kye bayita legacy. Labira ku kya muganda waffe Mathias Mpuuga olunaku olwaleero. Yes. Mbuulirayo institution yonna eyinza omuwa oba vice chancellor okujja okutikkira oba okujja okufu oba kitongole kye kiyinza omuwa oba chairman board of governors with that kind of history. I will tell you none. His legacy is tainted now. Kugamba kiwandiise omukululo gwe mu bwa honorable guzze gukubwa kugamba $1 million ze yatwala reducing his legacy to a nobody person. Nasigalanga bano gamba kali bambi oyo yaliko ekitiibwa. Yes. Oba okitegera kye nkugamba. Na bwe kityo ababaka ba parliament banja bagenda okugamba nti kale oyo yaliko mu parliament omulundi ogwo. Yes. Taliddayo. Bahitirivu. Okitegeera? I agree. Yeah. Taliddayo. N'omwana we abatajja kudda mu parliament ne muzzukulu we ekyo ekikolimo tasobola kukisimatuka.
ekyokulabirako njagala ogenda onoonya abaana ba Besweri Mulondo oba ddala waliwo we basobola okwesimba oba kubwa LC ku kyalo gye bava nti ekikolwa omuntu yenna kyagenda okukola ng'agamba nti ye agenda kuweereza Museveni kale no Museveni bamwesibirako bwereere musajja wattu agenda kwefiira era nga n'abalala bonna bwe bajja okufa of course ng'abalala bonna bwe bajja okufa naye gwe ne bw'obeera gwe olunaku olwaleero bw'obanga oyagala kuwa muntu busika ng'olinawo ow'emyaka 2 ng'olinawo n'ow'emyaka 8 obusika obuwaalina myaka 8 nga gwe olina emyaka 3 oba obuwa mwana muto alina emyaka nga 2 of course obuwa mwana muto bw'oba oyagala okuteresa omuntu ekiraamu ng'olina emyaka 8 okiteresa alina myaka 95 oba okiteresa mwana muto alina emyaka nga 3 oba 4 mwana muto kati oyo yenna yeesigisa Museveni future ye mu kaseera kano ng'akimanyi nti emyaka 10 Museveni ayinza okuba nga takyali mu Uganda oba myaka 5 mu maaso okuva kati omuleka kubanga ekibi kigenda kumukaabirira emirembe n'emirembe amiina nga Museveni yeegendera dda Mwai Matovu nga tukyayina selfish interest wa politicians be Uganda ze balina basinga basavinga nga babaweereza interests zaabwe. It is a good strategy, but do you think mu status quo gye twogereramu can it happen? Bwe babanga Besigye bwabanga teyazze ku disorganizing opposition Yes, basobola okukikola. Naye bw'aba yazze nga bonogamba nti musenga vuddemu ngazzeemu agenda kujja ajja kuswala atajja kuswala bubi. Nkubuulira ajja kujja ajja kuswala atajja kuswala bubi. Naye ng'ate kiri kyenkugambye kyekisinga obulungi nti if he concentrates in the west gy'ayogerera olukiga oba olunyankole kuba olunyankole n'olukiga tezeeri wala nnyo ne bamutegeera. Then in these areas nga bonoga nti mu Buganda najja just behind someone nga nobugamba nti kati nga Kyagulanyi bw'abanga agenze mu west n'abeera behind Besigye etegeeragana nga tiyetaga ye kusimbawo omuntu okitegeera. yes, Nti bw'agenda mu western part of Uganda he endorses the Besigye candidates. Bw'agenda mu northern part of Uganda he endorses the strong opposition faces. yes, Oba okitegeera. Then ne bakola alliance ne basigaza ba president babiri ku ballot paper yes, nga kalulu kazze mu Iran. Museveni tasobola muntu wa opposition yenna nga baliko babiri ku ballot paper. Niwe babeera nga opposition bataddewo kidomola nga kigenda kuvuganya Museveni abantu balonda ekidomola. Nkubuulira nga ku ballot paper kuliko babiri nti Museveni n'ekidomola ng'ekidomola kyaba opposition. Ekidomola kisobola okuwangula Museveni nga baliko babiri ku ballot paper. Naye bwe babeerako abasukka mu babiri abantu bangi babuzaabuzibwa. yes, Bwe bakuuma akalulu kubanga akalulu bangi nnyo bakawa opposition naye enkuuma yaako nebalemesa okukakuuma. Oba okitegeera. By the way, let me tell you this. Bannayuganda kati anyongera okubabikula amaaso. Ensalawo ya kooti mu musango gwa Dr. Kizza Besigye mu musango gwa yali Prime Minister Amama Mbabazi ng'atutte Museveni mu kooti ng'agamba nti n'okulonda kwalimu okubbira. Ensalawo ya kooti eyo esazaamu buli kulonda kw'obwa pulezidenti kwonna okuba kutegekeddwa nga kooti byeyasaako essira ng'esalawo nti tewabangawo okuddamu okutegeka akalulu nga bino tebigobereddwa. yes, Simanyi oba oyinza okunoonya ensalawo ya kooti eyo tugitaputira abantu tuwe ennyingo
kooti ze yasinziirako ng'egamba nti weewaawo tetugenda ku overturninga byava mu kalulu naye electoral commission teddamu teddamu okuteekateeka okulondako obwa pulezidenti nga tebakoze reforms zino ne bazimenya. I think zaalinga 4, 5, 6 oba 7. I want you to dig deep onoonye ensalawo ya kooti tulabe gundi ezo tuzigamba abantu nti ne kuno okulonda kwa 2021 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yali yeetabyemu singa balooya be baali baagala nga bali serious about overturning what was in the presidential elections baba balina kusikayo judgment. Omanyi omusango omukadde gwe gusala omupya? Yes. Baali balina kusikayo busisi judgment ya mama Mbabazi abalamuzi bonna kwe bakkanyiza nti bino na bino birina okugobererwa olw'ensonga nti baakola okuteekateeka okulonda okupya nga tebiteekeddwa mu nkola so nga ate kooti yagamba nti bye birina okusooka okutereezebwa okuddamu okutegeka akalulu k'obwa pulezidenti konna. Eri ruling gye badde yogerako ebadde ya 2016 oba 2011? It must be 2016. Eyalimu gundi eyalimu amama Mbabazi. Yes. Okay. You will look for it. We can't do it now. You will look for it. Then tulabe ebintu ebyo bye bagamba ebirina okusooka okutereezebwa nga okuddamu okulonda president tekunnaba kuddamu kutegekebwa. Just that judgment alone nga ye preamble ya petition y'omuntu yenna aba atutte Museveni mu court. It is enough. Because whatever they ordered to be put into practice has never been done. Ekitegeeza nti ne bwe kubeera kulonda kuno nga bakuzeemu ngera ebintu ebyo tebyakolebwa. Omuntu yenna ali serious ng'owaabye ng'eyo ye preamble. I think the judgment eyinza kuba ya 2011 because zendaba ezimu eza 2016 za John Patrick amama Mbabazi nziraba kubawo age limit yayite navaawo, right? So ezimu zendaba ndowooza zakolebwa in the age limit, ezimu kwezo mu amendment ya 102 n'endala zakolebwa. But I think the very important ruling yali ya election petition ya 2011 I guess. Yes, yalimu court we yagambye nti eyokukyusa akakiko k'ebyokulonda. Yes, I think it is the 2006 or 11, one of those. Ne ya John Patrick amama Mbabazi, yes, bawa guidelines or recommendations. Tujja kukola research tuwa abantu omanyi abantu abatuwuliza bano tetulina batwala for granted. We can't do research while on a program. Tujja kukola research, we come up with ezimu zenzijukira because I have the judgments printed on my computer na yendo is enabela ya 20 11 or 6. Now yes, we shall do that program. Yeah, true. Yes. Until before you address those issues raised by the judges, and those are Supreme Court judges, abalamuzi ab'okuntiko. Yes. Omwali bakakulu, omwali ono ani omwami ali China, I'm forgetting him, he was a sabalamuzi. Owinyiddolo yaddira mwani? Owinyiddolo. But Katulebe? Owinyiddolo, yes, but Katulebe. Yes. I think he was part of that team. Abali mu judgment ruling yeyo. Tugenda ginoonya, tujja ginoonya, petition eyo tujja ginoonya. So, kitegeeza nti omuntu yenna bw'abanga awaabidde Museveni oba ng'awaabidde akakiiko k'ebyokulonda nti kaateekateeka okulonda nga tekagoberedde oba nga tekatadde mu nkola biri kooti bye yasalawo, kitegeeza nti ebyaddirira byonna byali bifuu. Yes. Because the court had already ordered. Kati ekyo bannayuganda nakyo njagala bazuukuke bamanye nti waliwo omusango ogwasalibwa
ne guwangulwa Museveni as in nti okulonda tekugenda kuddibwamu naye ate ne guwangulwa eyawaaba olw'ensonga nti waliwo amendments ezaalagibwa okukolebwako naye nga n'ezo ezaalagibwa okukolebwako tezikolebwanga electoral commission. Kubanga tuli mu kulonda okw'ebibiina ebingi naye nga ate tuli mu kulonda ng'alonda akakiiko akalondesa aba agenda kwesimbawo ate naye ng'alina ekibiina naye ng'abali ku kakiiko akalonda oba akalondesa they are answerable eri candidate agenda okwesimbawo. Mwematovu eri abakkiriza nti elections in Uganda zifuuse disgrace, wastage of time and wastage of resources due to the malpractices ezijjiramu naki, and some of them have a view nti tuyinza okubeera nga it's long overdue. Elections, they are useless in Uganda. Do you hold that Museveni ebyo byayagala akola ebintu bibatame mulabe nti tebikyalina mugaso. Kati ogenda ne weebuuza nsomesa omwana asomera ki? Kubanga abaana bali mu bonna basome naye omwana asobola okumala P7 n'omugamba mpandiikira ebbaluwa. You write a letter to your dad nga tasobola kuwandiika. He cannot write, he cannot express himself. Omwana n'ava Makerere n'omugamba mpandiikira CV ng'osaba omulimu nga kyasobola okuwandikako ekinene linnya lye na address waggulu. I greet you in the name of the Almighty Father, the Son and the Holy Spirit. Oba okitegeera nga tasobola formally kuwandiika kye bayita letter esaba omulimu naye ng'abadde Makerere nga tasobola kuwandiika kye bayita CV ava Makerere. Oba okitegeera era nze nasanyuka nnyo nga abasomesa b'e Nakasero babawadde ebigezo bya PLE. Was it in Nakasero primary? Ebiriwa bino ebisembye ebyaguno omwaka emabega kawo nawulirako abasomesa. I think it was in Nakasero primary abaddamu ne batuuzibwa ebadde Nakasekesewo ne results zaakomyewo nga bangi baagudde eyasembyeyo kolo. Was it in Nakaseke? Yes, Nakaseke omukulu com. Webale nnyo noti Nakasero. Thank you so much. Kati nze nasanyuse nnyo naye tebyandikomyawo bandigenze ne mu ministry mukulu bagenda mukuba mu mbuga aweebuula ekitiibwa ky'abasomesa bagenda mutwala mu court. Eyatuuza abasomesa ebigezo bagenda mutwala mu court through UNATU yagambye you can't demean teachers, they went through colleges, training colleges and but if you went to a training college ng'osomesa omwana wa P7 ayite nga gwe amusomesa tosobola kuyita by'omusomesa, then you are misplaced. Kuba waliya yafunye 27%. My God. Then you are misplaced. Ebyo kati nze kankubulire nze omulimu gwenkola wana nagusomera wiiki 5 naye abampa omulimu bwe nali ngenda bwe namala okusayininga contract ne baddamu ne bantraining ebintu bye nasomera wiiki 5 ne baddamu ne babinzijukiza for 2 days. Yes. After 6 months ne baddamu waliwo gye wandiisenga bono gamba nti one of the components mu kosi gye nakola ne baddamu era ne baginsomesa era ne baddamu ne bangezesa. Yes. Nga nva mu location emu ngenda ku location endala. Wano bw'oba katugeze ng'oli nga bano kati nga mu security kangeze. Yes. N'ogenda ku kifo nga bano nti kati security ogenda gikolera ku kisaawe kangambe ku kisaawe nga bano gamba nti Namboole. Wabaawo course gye balina okukusomesa specifically how to handle crowds, loud crowds like that, the ones that are in Namboole. Okay? Yes. Kati bw'oba ogenda kukuuma katugeze ku club nga bw'ogamba nti ogenda kukuuma kwa Angenwa bagita batya ekyali Angenwa club governor oba yes, club governor. Olina course endala gy'ogenda okola. Tojja kugamba nti nze already am a trained police cadet. I can do
you know, engeri gy'ohandolingamu abatamiivu si engeri gy'ogenda okuhandolingamu abalabi b'omupiira, si engeri gy'ogenda okuhandolingamu abantu abagenda ku mbaga abatanywa mwenge, si engeri gy'ogenda okuhandolingamu abantu abagenda mu gyetwandise mall oba abagenda mu supermarket. Oba okitegeera, buli level gy'obeera deployed olina okubeera oriented about the character, about the behavior of the people abaja mu gundi eyo, how you have to behave. Omusomesa yenna buli mwaka aba yeetaaga okujjukiza. Buli mwaka aba yeetaaga okujjukiza. Naye gojja kujjawo omwana ebigezo olw'okuba osomesa English, n'osomesa English okuva ku P3 paka P7. Nenga you cannot articulate. Yes. You cannot express yourself in English for 30 minutes. Natotadde mukonka. Gamba nogwe. Oondekera kyekugamba, gamba nogo. Ati kyendo okukugambira, you do this and that, and after that olina okuge usanga omusomesa ng'ayogera oluzungu naye nga ebitundu 35 atabudde ennimi nga 4. Yeah, true. Olwontegera kyekugamba, most especially abava mu western part of Uganda. By the way, my Matovia, we need to delve more on this because fact be told, omukulu ono nze nga munamawulire I supported his strategy because omusomesa agenda osomesa omwana wange naye kenyini njagala nfuna obudde interact with him or her for 30 minutes mpulire. But yunatwegamba this was a wrong approach era bagenda mutwala mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. What does this mean to our education, by the way? It's a very serious topic. No, not to our education. What does it mean to our country? Ensi yaffe nfu buli akola ekikyamu aba mutuufu, abakola ebituufu be bakyamu. Nkuddiremu? Yes. Ensi yaffe evunze nti abakola ebituufu be bakyamu, abakola ebikyamu be batuufu. Ababba abali enguzi be batuufu be bazira. Abakola obwesimbu abo basala basiru mbwa. Uganda bwetu bwefuuse. Ne bakugamba nti gwagenda okuvuga emmotoka tolina kunywa, tolina kukwata simu ng'ogivuga, siba omusipi ng'ogenda oluyingira emmotoka, siba omusipi n'ogamba nti ebyo byabafala. Omusipi ogusiba okimanyi nti waliwo abagundi, waliwo abaki, waliwo aba traffic ne balyoka bakulaba ng'ojjayo omusipi ogwesibe. Watya ng'ojjayo omusipi okugwesiba nga waliwo emmotoka oba ebadde eyisa nga tugirabye nga tuconcentrate nze. Ensi zino ze tulabanga ensi zaakula zasooka kubeera ne kituyita discipline, self discipline, nti gwe bwennyini omuntu weetuma okukola ekintu nga n'abakukwasa amateeka tebannaba kutuukako. Oba okitegeera? Naye ensi yaffe abakwata amateeka be balina gwe bamanyi. Gamba noogu ne bamukwata ku gundi naga afande yogera noono nga naye ategedde nti abadde ayisiza mu kkoona wakyamu ne bamuyimiriza naga why do you tell me to kwogera noono ng'okimanyi oli mu nsobi. Oba kitege kyenkugamba? Yes. Omuntu okiraba nti okola kikyamu gwe ne weesiga olw'okuba takisi gy'ovuga nannyiniyo jeno mu magye. Jeno mu magye bw'abanga asobola okukkiriza okuvuga emmotoka ng'eri ku kkubo nga tekuli kye bayita license, nga tekuli ku insurance, then that means ensi tetambulira mu kye twandiyise mateeka, etambulira ku biragiro by'abantu. Amateeka weegali mawandiike naye abantu tebagagoberera olw'ensonga amanyi alinayo omuntu gw'ajja okkubira essimu. Gw'okimanyi nti wano mu nsi ze tuyita ezikuze kabeere wa poliisi okuleka ng'ali ku duty takkirizibwa ku paakinga watali paakingi, okuleka nga bonoga nti ayimiridde wali waliwo emergency takkirizibwa, kebere motoka ya poliisi tekkirizibwa kuyita ku pavement olw'okuba alina gwagoba.
oba kitegera kigamba yes respecting amateeka owa polisi oyingira polisi naye tosobola kufuuka wa polisi nga bwe wali ovuga emmotoka bakuba tiketi eziwera 2-3 ezo zokka zikuleetera ogamba nti nno you cannot protect people and their property when you cannot you yourself protect your own car. Why would you park in a wrong parking? Ogutali mulundi gumwe jitali mulundi ebiri. So that means it is normal to you to park in a wrong parking. Mwema simanyi obona kanyana nga subscribe to a thought into one way tuli. We are in a quagmire and a turmoil as a country. Bana Uganda we are disunited. We are not united. Amawanga agakola Uganda oba agakola Uganda wegali. And of which they have not been offered a chance. I subscribe to a thought in Tibinebia Kalubanga Tundagena Mukalulu. Let these nations oba abakundoza, even it is the same issue while I program ya OHTY Israel Mayengo Chate Santi Entebe Reso was your president because Jakulimba I see no useful issue right now. Inga fenatu wabida byagena masa Mukalulu internet yajibwako. A lot happened. Nzengo omuntu ategeera siraba lwaki tugenda mu maaso nga we've not solved the past problems. Don't you think it's high time the nations ezikola Uganda okutuula wamu isokezi tuwezigambe no before we go into another election tusokendoza tulabe twogere ku Uganda simanyi bwocha before we go into another mystery. Kankubulire Museveni anyumirwa nnyo Uganda nga bweri olwaleero ng'abantu tebali wamu ng'etabanguse bweti. Yes. Olaba strike badegena maso obekyagenda maso e Uganda yabasuubuza yeah. Strike ne malemala tugeze week 2. Abasuubuzi bagamba nti nno kati ate abasuubuzi bano lwakuba nti nno nabo balina bulungi mugongo. Kuwaliwo abaguddewo. Nkubulire lwaki nga nti balina mugongo. Baba gazawa amaduuka okumala emyaka 2 mu COVID tebaafa. Naye leero basobola okutambula ne bagenda mu byalo ne bajjayo emmere gye basobola okulya okumala omwezi mulamba. Yes. If their issues are not addressed. Yes. Nkidemu abasuubuzi singa babadde ddala kye baliko bakitegeeza nga bakitegeera nga nga bonoga byeba kayanira ddala babitegeera nga tebaagala just kweyisaako bweyisa bandi badde bawa omanyi ssente mmeka gavumenti zeefiirwa nga abasuubuzi bamaze wiiki emu nga bagaddewo 1 week. Mpitirivu ssebo musolo ogwo muyitirivu ssente mpitirivu ze bafiirwa kati bagalewo okumala omwezi mulamba nga URA bagenda okukiriyalinga ebintu teri agenda kukiriyalinga. Nga bonoga backlog yonna gye badde balina bagikiriyalinga eggwewo bagenda tetulina kye tukola ki tetuyingiza. Okimanyi nti abasuubuzi si bamaduuka bokka. Ne bano abatambuza abantu nabo baba balina okwekalakaasa for a meaningful kwekalakaasa. Yes. Nga amafuta abatunda amafuta tebayingiza. Okitegeera. Abatunda spare tebayingiza. Okitegeera. Nkukakasa ne baggalawo kye bayita business okumala omwezi gumu nga bwe bazigalawo okumala omwaka mulamba ne batafa ne baddamu ne baggalawo okumala omwezi gumu ensonga zaabwe zisobola okukolebwako ate ne babeera nga bali wamu. Naye kati ekisooka Museveni ayagala nnyo okukola kwabo b'oyinza oga nti abafuuse eddoboozi ly'abalala. Yes. Seewuunya nnyo nti ekimu ku biyinza okuba nga byassa mangu omusajja ono yali ewa Kasiita mukulu Everest Kayondo biteeka okuba nga mwalimu okulemera ku nsonga z'abasuubuzi. Era bw'obanga ogoberedde bulungi nnyo COVID oyo eyatta abantu abasinga abo abafa mu biseera ebyo waliwo okuba nti okunoonyereza kwe Uganda naddala nga Museveni akyali president waliwo ekukoma. Waliwo abataafa COVID.
waliwo abataafa covid waliwo bebatwala olw'empaka nga bagamba nti olina covid naye nga tebamulina naye ne bafa. Odde ojja kunkuŋŋanyizayo lisiti nga bulijjo bw'okola. Ndeka sijja gikolera. Sijja gikolera. Waliwo abataafa covid naye nga covid ye yakozesebwa nga trademark kubanga kyali kikutte obudde mu kaseera ako. Leero Mega asazeewo alipoota agyesigalize. Ebimu alina okubisigaza ate gwe buli kimu anaakikuwa. Olwo omusajja yajja ne kitaawe bajjira ku nnyonyi emu baalinamu kasente. Baali bakatuuka oba omusajja baali bamwagaza biki ne bamutwala emulagaawo ne bagamba nti mulwadde wa covid nga musajja mulamu nga si mulwadde wa covid. Ne bamuteeka mu balwadde ba covid ne bamumonitoringiraawo nga balina bye bamwagaza. Omusajja yafa. Mutabani we n'agoberera n'agamba naye muzeeyi wange si mulwadde wa covid. Ne bakimanya nti noono naye ayinza okukola kyokuleeta era ye okuva mu Uganda yadduka buddusi. Nga covid afuuse trademark afuuse ekyokwekwekamu okusobola okubaako abakulu abo okusobola okubaako bye basobola okuggusa obulungi. Bo babimanyi naye tujja kubimanya mu maaso eyo nga Museveni amaze kuva ku bukulembeze. Kanzire katono nnyo ku nsonga eri gy'obadde ombuuza. Nga ndeeta ekyokulabirako ky'abasuubuzi bano. Kuba bwe tuzzaako mu maaso awo. Ate bwe tuzzaako olwedi nze mbalimu. Abasuubuzi bano mutima gwa Uganda. Naye ebiseera ebisinga buli wabeerawo embeera gye wandibadde ogamba nti enyiga bannayuganda baagala okwebalama embeera nga bagaa nti bo basuubuzi tebali mu byabufuzi. Era waliwo bannabyabufuzi ababa blaminga ti Dr. Kizza Besigye bwe yajja mu 11 bikyaze mu downtown mutwalire ebyobufuzi byammwe mwagala ku twonoonera business. Naye ne beerabira nti ne Besigye naye munna business era alina business ze zitambula obulungi. Yes. Businessman. Besigye is a farmer, alina ensolo z'atunda nga taziguza gavumenti. Farms za gavumenti nga bolaba bano abagaba simanye embuzi abagaba embizi. Besigye is a farmer. Besigye is a businessman nti alina ebizimbe bye bajjamu omusolo abasuubuzi ko basasula omusolo oba yalina. Besigye alina business endala etali emu etali bbiri zobandigambye nti business ezikola mu byamafuta. Nze nali mmanyi nti Besigye yali alina petrol station yemu. Naye lumu nali n'afande Kulayije n'angamba Besigye aweza petrol station ya 11 n'azimbalira. And that was 2011. Yakubalira Kulayije aveeyo agambe nti matovu byogera olimba. Eyensambya ate endala. Nvaako. Naye naawe. Kati njagala nkubuulire. Bannabyabufuzi abagamba nti bo si bannabyabufuzi. Ekisibo nga bwe kyawedde oli muzibu nnyo. Kambuuze. Omusajja gwe bayita Kapiteni Mike Mukulu omumanyi. Nnyo. Musuubuzi oba si musuubuzi? Musuubuzi. Munnabyabufuzi oba si munnabyabufuzi? Munnabyabufuzi. Oyinza okungamba nti abasuubuzi bali mu byabufuzi. Aponye Mukama Katonda mumuze mirembe. Yali musuubuzi ti yali musuubuzi? Yali. Okimanyi nti yali yeesimbyewo ne bamukuba buku byakalulu ng'era n'accident ye yayinza okuba nti yali nteeketeeke. Yali mu byabufuzi ti yali mu byabufuzi? Yali munnabyabufuzi. Waliwo munnabyabufuzi atalina business mu Kampala? Sisuubira. Mathias Mpuuga talina business e Kampala? Azirina. Olawuliddeko business ze nga zitaataganyiziddwa ng'eza Robert Kyagulanyi Ssentamu ezitaataaganyizibwa? Simanyi obaye saagala kumwogerera okuleka nga gwo bano bannaffe bano ba minisita w'ebyobulamu tebalina apartments
Munajero omo. Muntindo omo. Tumaina mu apartments. Ezo si business. Bulijjo nnoonya gundi oyo like menyerayo ke ebifo we ziri bulijjo nnoonya ne buyina oyo omulala banga dana atu omanyi apartments meka honorable Kibule zalina and they politicians and they businessmen kati ate obyogera ate tomumalirayo details ewane wassebo kati abannabyabusuubuzi abo bagamba nti bossi bannabyabufuzi they're just behind Kabanda olu musajja bamuyita Kabanda oba y'omu ku bakulembera ebibiina bya bebayita ba tenants abasuubuzi abakolera maduuka g'aba landlord era y'omu ku bafuna ku ssente zirize nagamba kuba naye mutegesa atera okutegeka ebivvulu yakoleranga ku bizimbe bya Nabukeera ng'asuubula oba yali asuubula ngatto si musuubuzi olwaleero Kapteni Mike Mukula yalina kampuni y'ennyonyi ng'eri mu Kampala awo ng'era ekola business even before nga Museveni tannaba kufuuka president wa Uganda. Naye njagala omubuuze bw'oba osobola okumunoonya njagala omubuuze kampuni y'ennyonyi eyo ekyalina business mu Kampala. Kati bw'abanga talina business mu Kampala nga already yasenguka n'agijja mu Kampala n'agiteeka e Nairobi oba n'agiteeka e Kenya, is he proud of the business environment mu Uganda? Toyota abeera muganda wa Kaguta abeerani but is connected to the first family. Mbu muganda we mbu manyi bintu byabo tatuusa motoka za Toyota mu Kampala. Yes. Si yabadde ku project ya PLU eya Muhoozi eyabadde oba project. Okay, achali. Musimu na byabufuzi. Kakati abo bagamba nti no, for them they are like traders, tebali mu byabufuzi, bali mu kweyisako bweyisa kubanga bonna olwaleero bwandi badoloza nti bali mu byabufuzi, bali mu byabufuzi wakati olw'ensonga nti no ebyobufuzi kati ye business esooka bano basigaza midaala mikalu. Omuntu akwata business ye n'amanya nti alinamu obuwumbi bwa ssente nga bubiri n'akwata ennyumba n'agisinga ng'afana kuwona okulaba ng'ayingira parliament asobole okuyingira mu parliament ajeyo ssente ze yayinvestinga. Olwoza abantu bameka abatuuse n'okwetta olw'ensonga nti n'oluusi ssente ze bayinvestinga mu byobufuzi ziba zifiiriddeyo nga tebayiseemu kujja mu parliament. Mwematov, do you think the traders oba abasuubuzi can they sustain this strike? Basobola olowooza when if their requests are not worked up onoza basobola okukisustaining okusinzira ku byafa bye tubadde nabyo mu Kampala we bazze beekalakaasa and their calls are not answered. Ojjukira Haji Ashraf bwe yakugamba nti nno ayagala babongereko emisolo banyiige. Yes sebo. Bwe banaazuukuka ne bamanya nti nno bo nga bannabyabusuubuzi gwe mutima gwa Uganda kuba omusolo ogusinga obungi guva mu basuubuzi. Ne bagamba nti enough is enough. Nkukakasa wallahi billahi tallahi. Ebintu bikyuka. Naye bwe banaabeera mu mbeera ya ani akulembeddemu nti Matovu ajje mutereereza obulamu. Just one phone call okuva president ne bagikubira akulembedde abasuubuzi oba babakulembedde bali bameka abali kakiiko bali bameka nti bali 8. Okay, bali 8 te ona ina bintu byenkanawa nti alina container ku URA mugivuge mugiteeke ku store ye. Ate oli alinayo ki? Alinayo container 2 muzivuge muziteeke ku store ye. Oli alinayo ki? URA don't look there. Okay. Neba buli omu gwe bavugidde container ye ne bagiteeka ku store ye. Yes. Ne bamuweereza miliyoni za Uganda 12,000. Bwe bamala ne babaga nti mugenda mu meeting e president n'abagamba we are going to work on your issues. You go back, talk to your people, bakakane baddeyo bakole ensonga zammwe tugenda kuzikolako.
okitegeera? Yes. Nekitwala emyaka emirala 2. President wamusisinkana yatusuubiza bwati ne bwati yatugamba bwati ne bwati. Tebeetaaga kusisinkana president olwaleero. Era kyembadde ngenda okukubuuza President Museveni ye solution yaba no, tebeetaaga kusisinkana president. Bwe babanga kyebaliko bakimanyi, tebeetaaga kusisinkana president olwaleero. Tebeetaaga kusisinkana president olwaleero. Buli musuubuzi alina kusisinkana mubaka we owa parliament amugambye nti ogenda mu parliament naye biki byoyogerayo lwange. Buli mubaka wa parliament ayimirira agaye nti Oweekitiibwa Honorable Speaker, I have an issue of national importance. Nti kiki abasuubuzi bansazeeko ewange, nasanze abasuubuzi 30 ewange mu Lujja baŋŋambye bwe mbanga soogedde ku nsonga zaabwe ku kyalo siddayo. Owe Kataku yave ayogere bwatyo, owe Masaka ave ayogere bwatyo, owe Kimanya ave ayogere bwatyo, owe olaba oba ekintu ekyo tekireetebwe ku parliament ne wabaawo ekikolebwa nekisalibwawo kubanga tewali kintu kigenda kukolebwa ku basuubuzi abo nga tekiyise mu parliament. Museveni okunyigiriza kwonna kwanyigiriza bannayuganda abiyisa mu parliament. Nti akozesa ennamba y'abadove ba MP baba NRM abalya ne bakuba empi buli we baba batudde just kuyisa byayagala ebinyigiriza abantu ne bibafuula abaddu mu nsi yaabwe naye nga si kyoyinza gamba nti nno ekyo abantu kye baagala. Kyobola abantu kiri kye wabadde oyogerako nti sike kaseera regions zisooke ziddeyo zeddiza obwannannyini ku bitundu byazo wamala tetwakola programu ya federo. Naye okimanyi nti Bunyoro bwetuula negamba nti no, teri muntu agenda kutwala amafuta nga tetutegedde ffe ng'Abanyoro tugenda kufunako percentage yenkanawa. Okay? Ng'Abanyoro. Busoga neva negamba golodi bamuzuula wano. Tulina ebikajjo. Naye teri muntu agenda kuddamu kusima golodi wano. Oba teri muntu agenda kusima golodi nga Busoga temanyi percentage kiki yefunako. N'ebitundu ebirala nga Kalamojja ne region zendala. Kuba buli region ya Uganda erina ebyobugagga eby'omuttaka. Oba okitegeera? Yeah. Singa buli region yevaayo negamba nti yeddize obwannannyini bwayo, nkukakasa Museveni abafukaamirira. Nkubuulira mazima. Era Layiri Mayengo yayagala kukiyita mu kye twandiyise sweetening nga kungulu ataddeko kye bayita akawoomerera, naye obukaawu bwakyo buli mu kwebeereramu. Kyagulanyi byabagamba kwebeereramu. Mujjukire mugambe nti zino enzizi z'amafuta eziri mu bitundu bino zaffe. It is not for so and so. Ffe, what is our percentage? Yes. Oba okitegeera. What is our percentage? Nti tulina okulaba nga tulina amasomero, tulina okulaba nga tulina amalwaliro, tulina okulaba nti tulina kino na kino na kino. Olaba Gaddafi yaweereranga abaana naye ng'abaweerera ku mafuta ge Libya. N'abawa ssente startup capital, n'abawa apartments ng'omwana bw'amala okusoma asobola okubeera n'ennyumba ng'alinawo ne $2,200 ku akawunti. Bw'anaafuna omulimu ajja kusasula ssente ezo mpola mpola. Oba okitegeera? Nga ssente z'amafuta agava mu Libya zikolera bannansi ba Libya regardless oba ali luddawa oba ali luddawa, ng'amalwaliro ga bwereere. Gwe kola kimulwala bakujjanjabe. Okusoma kwa bwereere. Naye ewaffe buli strategy eriwo mu Kampala oba mu Uganda, one yakufuula abaali bannansi abaddu, yakubajjako buli ekyali ekyabwe eky'obugagga baavuwale. Kyovula nti buli sekita yonna bagiyingidde. Debt network ya obangame nti debt burden ya Uganda olwaleero nene nnyo okusinziira ku bweyandibadde singa ensimbi Uganda zeyeewola ziba zikola ebyo bye ziba zeewoleddwa.
naye sente ne zeewolebwa ne ziteekebwa ku akawunti ne batandika okuzisasulamu amagoba ne batandika n'okuzaayo kyewandiyise principal loan naye nga olwo kye bayita amagoba which is the interest then principal loan sente zeweewola n'otandika okuzaayo sente zeweewola naye nga tezikolangako ku kye wazeewolera naye ye Museveni agamba nti njagala nve mu Uganda wakiri nga buli munnayuganda abangi bwe miliyoni za Uganda 10 kwa kati ndoza mutuse mu miliyoni nga 3 n'ekitundu buli muntu ayinza okuba kati nga abangi b'omutwalo gwa $. Oba okitegeera eyazimanyako n'atazimanyako abanjibwa lwaki olw'ensonga nti byonna ebiriwo tebiriwo ku lw'abannansi biriwo ku lw'abo abalondemu atereerezaako abamu obulamu naye ng'ate aba contributing for the growth of the country bonna baweddemu. Tunulira abagagga abasajja baalina business nga zikola ebintu baavadda business ezo UR nayo omwaka oguwedde nga wafuna omuntu n'akuwa omusolo miliyoni 2 mu 2015 2016 n'aleeta miliyoni 10 n'otabeera bazard 2017 n'aleeta miliyoni 5 n'otabeera bazard 2018 n'atalabika kitegeeza business yaggalawo n'otabeera bazard n'otunuulira oli eyaguddewo ka restaurant omupya nga tonnaba kubako kyokola olina kusooka kulaga license otandika okuwa omusolo nga nebyoweera omusolo tonnaba kukola ki tonnaba biganyulwamu ate ng'omusolo gwowa tegulina bwe gukuddira kuba omuntu awa omusolo alina okuddizibwa ku musolo ogwo gwawa most especially bw'aba muwejjere naye ab'Uganda babbi bakuweesa omusolo n'edduuka ne bw'oba nga tokola olina okuba nga olinga akola oba okitegeera kyova olaba nti nakugamba nti nno ebizimbe bingi nnyo eby'abasajja abo ababbye ssente y'omwiwi w'omusolo almost bikalu tebirina bantu babipangisa ensonga y'abasuubuzi eno because kyekiri kiwaga ekya Hajji Ashraf Simwogerere esobola kozesebwa etya as a tool eyinza okuyiwa ekintu anti nakugambye muganda wange wamala baali baggala okumala omwaka mulamba ne basurvive nga tebaafa bakamirike bagambe nti omwezi mulamba tetugenda kuggulawo ensonga zaabwe zijja kukolebwako nkubuulira kubanga ensonga ze boogerako ntuufu President bamuleetera lisiti y'amakampuni agagudde bamuleetera lisiti y'abasajja abagaggawadde ne bavaawo ababadde balina ssente nga kati yali alina ebizimbe 4 ng'olwaleero ali mu looni ebintu bye byonna bitwaliddwa nga teyafuna mukisa kuweebwa biliyoni na biliyoni nga bwe baaziwa abasajja balaba oba okitegeera olowooza Sudiri Lupaleri alina ebyapa by'abagagga bimeka mu Kampala awo biyitirivu mpulira biyitirivu byalina bingi okitegeera bingi abasajja kati Sale alina petrol stations naye oyinza okwesanga nga petrol stations za Sale amafuta zigaleeta kuba agasuubula noyinza okwesanga nga mu bawi b'emisolo nga petrol stations ze oyinza okwesanga nga tebali reflectinga bulungi mu kuwa emisolo genda ku Namunkekera projects nga tebasasula misolo omuntu yenna kasita oyingira mu business oba oteekeddwa okuwa omusolo naye bano bagamba noogo ne bakwata ebintu bye naakuba essimu emu ne bakankanya oba ne bagoba eyakutta ebintu kamishona kye yakoze bw'atyo ne bamugoba abo abasajja Mukama Katonda yalina batutaasaako naye nze lumu saagala kusabira nnyo bantu bubi naye ogenda n'olaba nga like balumizza nnyo bannayuganda n'ogamba nti Museveni sandyagadde afe naye nandyagadde alabekoko either ku baana be nga either omwana alwadde n'agongobala n'abeeraawo nga n'afuuka zonto okitegeera oba muzzukulu we n'azaalibwa ng'alina eriiso limu nga yiyi kino kyali kitya oba n'azaalibwa ng'alina ennyindo emu
n'amanya nti n'olwo n'abantu ababeera n'okulumwa oba omwana abadde atambula n'amenyeko okugulu ne bamuwanika okumala emyezi 6. Saagala nnyo okusabira muntu bubi naye waliwo ebintu by'ogamba Mukama Katonda laga ku buyinza bwo. Abasajja bano bakola ebikolobero ku bannayuganda nabo baweemuko kapeyini bamanye nti no ne bannayuganda nabo bantu baweeyo balumibwemuko. Tetwagala bafiirwe naye batekeko obulumi. N'osiba omwana wa munno myaka 3 ng'okimanyi talina musango naye n'ogamba abeere mu kkomera ng'alina ab'okulabirira azifu gwe bwe bakusiibya enjala okumala olunaku lulamba obeera happy naye ye n'asigala nga ali musanyufu. Mukama abampereyo kokapeyini. So essaala yo gy'osabako ennaku zino ente emu nga yafudde ku faamu ya Museveni ne bamugamba ente eyo yafudde. Anyiiga nnyo okusinga bannayuganda abafiiridde mu kabenje ng'ente ya Museveni emu erina value okusinga bannayuganda abawa omusolo 10. Abakanziremu ente emu bwekoleeta ente ya Museveni emu nga yafudde ku kiraalo katugeze nga abadde alina gwalambuza n'asanga ente nga yafudde ku kiraalo emuluma nnyo okusinga bannayuganda 10 nga bafiiridde mu kabenje. Naye nga kyekiyinza okutuusa ku omuntu okulowooza bw'atyo. Mukama kuume. atakuumira mpeera batukuumire. Tetujja kusukkawo tukwatagane mu programu zaffe endala n'abakulu abalala be tunaaba tufunye akadde okuwayaamuuko nabo. Musigale ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya ye Katonda. Kuma masomoji. Uganda Eyenkya.